Nkunoonyezeri oli eno. Oli mu kulya bulamu. Badde nfunye mufuyi walonge poko mulingi tunekayo. Mpa sente za sabuni. Tunayoza sawa meko omusana guno gugwayo. Nakugambye sirina sente. Tetukola tusiiba waka ekyo otamanyi. Kati olwo. Kati kale mpeza sukali. Ne bannange. Omuntu agambe talina kyanya ng'omuguzambwa nzungu. Hajilise ki? Kwegamba luno lwafuuse luyimba kati tewakyali kirala teri kulya teri kwoza teri kwegamba n'amaka amalala nabo tebalya tebooza tuli kwekyo kimu. Gambe sirina sente singa nina sente singira nakuwadde. Kati kankubuuza ekibuuzo gwe ssebo. Eno simanyanga bibasibye obutakola bwe binaabeerawo emyaka 2 ng'okeera ng'otulako wabweru ng'otulako mu nju ng'onywa kacaayi nga weebaka ng'oddawo tosobola kugamba nti kooyiiye ng'abasajja bwe bayiiya. Nga bonna abali eyo tebalina batudde butuuzi teri kuyiiya. Kazi we. Wala shukura. Sana shukura. Nangi. We, ngere muno bufuba kakatokanyika. Zisintambula te taxi gezi. Taxi boda. Zisina ka. Ekyo kifaako. Ina kuzibadde 14. Ekyo kya leero. Kutumalako. Soleza jotoga. Gakoze. Yatongedde nnaku 2 mwolwa. Mulira kakunsangisa na mutidde. Yabadde ko tomanyi nga TV yonna agijjudde ko bwati. Nakumeka 2 mwolwa. Kulembeze lwaki tebalina kisa. Bantunulidde ffe abantu amu obuzibu bwe tulimu amakomera ge tulimu ne batusaasira. Nina obuzibu bunene. Kiki? Ayireni gwali omanyi. Ayireni yafuuka ekirala si y'oli. Omukazi anvuma buli kasonda bwembeera omukazi anvuma. Essimu buli weevuga omutima ne gwatwa. Okuleeta obuleesika message essimu n'empuya nga njagala ngimekete ekimu. Ebyange obimanyi musajja munnange. Wano nno abe bagambira nti ennyumba ogiwulira. Ebebuza munene ndi mukomera. Oye. Alange esabisa okubasanga. Era de munnange. Oli otya? Local down. Tutwala. Tulina kyakukola tugume. Nga bw'endabira n'ekyebeeya. Olabirira ekyembeeyi. Wewa. Tuba tunyumyamu. Katuyingire nawe. Kati wade weero komposta bichoza mande skuli anga ndi mu nyumba. Sirika. Ate mulinda ageno ojja kumbi ebadde. Sirina kyenkoze. Nkubira mu bantu mmanyi. Gambe mpitako sirika. Tusa kusirika. Abagezigezi batugamba nti omukwano omutuufu tegujabulwa mazzi ne begaba mangi gatya oba ne begafuuka ebitoomi. Mu nnaku nga zino nga bizinesi zaffe ne family zaffe ffenna tuli mu lockdown. Bingi ebigenda maaso mu mayumba gaffe wamu ne mbufumbo waffe okutwaliza awamu. Abamu ku ffe tutudde ku muliro twebuuza guzikira ddi so nga abalala balinga abasibiddwa mu makomera wamu n'omuwawaabirwa omujulizi n'omulamuzi. Olowooza badde sikuwulira tumulinda agenda ojja kumbuleerokumpuka. Olunaku lumu lwe bamala ewaka balubalanga wiiki. Era amaka agamu gamenyese ate amalala gazziddwa bujja olw'embeera eriwo kumpi mu nsi yonna. Naye ate eriyo abamu ku ffe embeera eno beereetedde okuzuula wamu n'okumanya muntu ki ng'obadde ng'obeera naye ebiseera bino byonna. Bulijjo kikugwanidde okulonda omuntu nga mukwano gwo, omuntu gw'onoonyumya naye ku buli kimu nga talina kyekubiira, omuntu anaakusika ku mukono mu kaseera akazibu ddala n'atakulekerera wabula ne mukwatira wamu okugonjoola embeera. Si bbula lya kwagala naye bbula lya mukwano wakati wammwe mwembi kyekireeta obutakkaanya n'obutabanguko mu maka. N'olwekyo
awo wenkulekerera ekibuuzo gwe nti gwe gw'olina ewaka walonda mukwano gwo. Manyi nti onyumiddwa nnyo vidiyo yaffe eno, awo no wenkugambira ogisharinge ate era teweerabira kusubscribinga. Jjukira nti tetunyumirwa bunyumirwa wabula tuba tukyusa bulamu bw'abantu abayita mu mbeera efaanaganako bw'eti.